buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma kira kwesa kitundu eno yakyetanga totandika kajanja John totandika kajanja mama woman up Saturday essaawa zibeera nnya njagala okubeera ng'ate ne baza ba sponsors baffe okuli aba Bubbles Beauty awo ku New Pioneer Mall level 4 room 106 bakugamba nti gendawo products zonna ezitereza ensusu weziri obeere omukyala alabika obulungi omanyi buli webanga skinny erabika bulungi naawe munda muli oba owulira nga buli kimu kitambula bulungi ate ye ali car rentals ali Boston Massachusetts apangisa mmotoka gwe wenna ali Boston ne Massachusetts ngoyagala kutambula mu mmotoka ya luxury beera ng'okozesa ali car rentals ate Mimi's Glamour engoye weziri obukaya webuli obuwowo webuli buli kyoyagala scented candles nazo tuzireeta ebintu bingi nnyo tetwagala mukyala kubeera wantu nga wakyafu tetwagala kubeera ng'olabika bubi twagala obeere ng'olabika bulungi nnyo ddala ng'ate Mimi's Glamour Palace yekukozeeko tuli awo ku Apple Road enamba y'essimu eri not 7 ogenda kwebuuza ate kiki ekyo naye eco photography and videography bo bakuba kifaananyi gwalina omukolo gwonna kwanjula mbaga oyagala kuframinga bifaananyi byo mu frames ennungi beera ng'okozesa eco photography and videography JJ Sounds ye yakoze mu nkuuka sound nga taratibu sound twaleese omupya ne tubagala ne screens nazo ne tuleeta empya ne tuleeta amataala omukazi bamukubamu ettaala n'otwala malayika ebisigadde obirabiraka leero omuwuma naapo ogenda kwebuuza kiki ekituuseewo Diana taliiwo Black Sugar taliiwo bonna balina ebizibu byabwe wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia alina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba alika rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sonde zepajali asofune motoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-278. Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. Balina ebizibu leero bafuna ebizibu n'enkya ne bafuna ebizibu so ne tugamba tegenda kuwummulayo programu erina okugenda mu maaso 2025 teri ebyo kasita olwalamuze nga nkutamba nkwetaagamu kantu kasita oba nga tosobola kampa nga nnoonya abalala so leero nina mama ye lwaki tukuyita mama tukaddiya anti bule yatumanyiiza tayagala tukuyita erinnya buno tuba tetuwadde mulamu waffe ekitiibwa mami leero nina mami ne bannange mami otufuze ne balamu bo naffe ne twesanga tukuyise mami leero nina mami nina ne Chloe mumujjukira twakolako naye program so leero betulina muwuman up mami njagala kutegeeza omuwala ono ayagala kuba mu nnyumba ye omusajja ajje amufunisa olubuto bwekiri tajja ngendeyo agendeyo omusajja afune olubuto ajje alukulize ewuwe aluzaale omwana bw'amuzaala amutwalireko omusajja amulabeko omusajja atandika okujja nga bwapiikinga omwana oyo nga bamutwalako mu paaka bwakola biki naye bino ebyokuba n'omusajja 24/7 Monday to Sunday tabyagala yoyo omwana ow'obuwala mami mami kajjako giraasi omulabe bulungi yoyo si be bamaliriza nga bagamba ng'ono mukwano go ani they want to be part of the beautiful families era ye ayagala kuba part of the beautiful family naye omusajja waba talina gyamutwala talina kyamwagaza yadde so mami bebe omulembe kuno ogw'abaana oguliwo kyakubiri tayagala ebyo byakubeera submissive eri musajja yenna okitegedde toyagalira ddala lwaki so yakikola nze
Personally, I'm a very humble person. Bw'owulira byenjaga yinza okugamba nga biri weird oba by'abantu abali so crazy naye nze ng'omuntu kyekirooto kyange kubeera just mu bulamu bwange. Namugamba akyali muto nangamba nedda kyasaba ne bw'aba afukamidde okusaba ye kyasaba Katonda nga nsaala kyensabirira mu ng'akikole. Kati nze nga we nakugambye wali mu katambi akaasoose nti marriage is not for everyone. That is her choice of side she has chose. Tetujja mukaka. Banaffe eno gye tuli tetujja mulimba nti ebyo ebikolayo. Ebiriwa ebyobutaba submissive ebiri mu bufumbo biri bitya Kati amazima agawulire. Kati mu bufumbo mulina ovaamu ekintu kya nze oba otegeera statement we ngamba losing to self. Kiva ku nze ne kidda ku ffe. Tulowooza ki? Tugenda lyaki? Twagala ki? Tetulina kino tukigule. So everyone who is not ready to die to self cannot be in marriage. So bano banjagala mutwalire omwana amulabeko amutwale mu park bazanye naye obulamu njagala bwakuba bwomu ku myaka gino olaba nga kikola egyaba Chloe. Mama nga alina omukyala gwe yannyumiza yali ku ddala lya bulamuzi naye omukyala oyo buliriza mpulira bwe yatuuka eyo mu bufumbo gye yatuuka nga adda mu kugamba ti nze kale wampasa naye nze ekyoba omanya nze taata wange yali mugagga biki siri munaku n'ebigenderako ebingi bye sobola kuyisa wano talina bufumbo. Kati bano abasajja bali selfish with their masculinity bajagalira ddala ebintu ebimu oba obyagala olina okwerekereza. Sigamba nti beera mu mbeera ey'okunyigirizibwa but buli bufumbo bulina script eyaabwo. Enneeyisa gye weeyisa ne anko nze ewaffe si gye nneeyisa ne anko so nga singa naakoppa ebibyo obufumbo bunnemye. Kakati most importantly do what you think. Gwe naawe bw'onaaba ozadde omwana oyo gw'oyagala ozaayira mu nnyumba y'omusajja ng'oyagala bamuyise nga bw'oyagala oyisa omusajja w'abendi. Ate omusajja bamuyisiza bati? What I am saying olaba omusajja alina eddembe eri ali mu kyakala alina ekyamimu weze jasindye. Kati what you're trying to say nti kati gw'olyokke n'okubeera mu bintu ebyo by'okugabanagabana abantu ye takirinaako buzibu. Zubeda ojjukira statement gye wakolako emabega. Zubeda ojjukira statement gye wakolako emabega. Eriwa nze nkola nnyingi. Gwe tokkanya na kintu kyakubeera ku sharing. Oba olimba mbajagala mutugana mutta. We should end that statement where women are lying to us nno balyoke n'ekintu ekyo. By the way ekintu ekyo kibeerawo naye osanga omuntu ali serious n'obulamu bwe tasobola beera n'okena kintu ekyo. Nze kurange nze that's my understanding. Nga nze yadde sigaana kola y'abantu. So toyina bujja Chloe? Nina ate bungi but ayagala ki? Uliriza nanti kiki kyayagala obujja bwentegeeza. If that guy is my guy sigamba nti kola buli nonsense. Okimanyi nga waliwo ne baggayi abagala ebyo ebintu. He's not your guy. As a matter of fact that you're sharing from someone's family, that person is not your guy. It's not necessary nti abeere someone's husband. But toyagala mufumbirwa ate. Toyagala mufumbirwa. Yayagala abeera. Tosobola beerawo. Mbedde obulamu gye buli abantu ate babwagalira ddala. Nanti yatabeera na muntu omu ateera oyo. Toka musajja ogende bugenzi omulala gye tubeera mu different houses oli erindi eno ne respect era esigalawo ng'abantu abaagalana. Get this from me. Naye awo temuba bafumbi. Tetuba bafumbi era tetujja fumbirwa. Kitegeeza gwe toyagala na kadaali. Mulabe bwakikoze eki nga twogedde kadaali. Tubadde nga gwe tuwadde obutwa. Walaayi. Toyagala kadaali. Akadaali manya biki. Nakugamba last time nze emikolo gye njagala. Pay for what I'm going to give you. Olwo nange kitwayireko abeewaffe kuba nabo banzaala. Asasula atya? Asasula bwe tuteesa n'engamba nti ngenda kuzaalira mwana. Ngenda kwatesa tunziwa mama wange nange ebbiri zimbeeremu zagenda ozzaala. Okitegedde? Ayagala cash. Ayagala sente enkalu.
abamuwadde omutwalo gwa $1 ennyo yeva tokukiwaga. There is something I want to understand. What is prostitution? Ndabika gundi no sigambye nti ekyo. Abuuza wano woman up raw and unscripted. Era bidokka bagamba. Ate No, oba oyagala kuba mukube naye bw'aba yakuwa. No, njagala kumanya definition entuufu ya prostitution. Prostitution ko malaya kyeki. Nze to me nze bwentegeera okwetunda oba obwamalaya buli kimu ekikwatagana bwe kityo is when you oyimiridde n'ogamba ngulaayo bwe ziti. waliwo abateeyogerera prices naye era still ojja kumuwa something in return ajja genda nawe a night fenna then tuba bamalaya kuba n'abafumbo twetaagayo in return. okitegere naye abamalaya bo abajjudde malaya bannange lwakuba ndowooza obwamalaya bufaalinga kye tuba tubuuza nti obwamalaya bwammwe ekyo sirowooza nti kya bwamalaya gamba because I want something I want this oli omala waba agambye nti kino kyenjagala that means kyayagala kikolebwe bwekyo oba tosobodde genda kati gweoyagala bw'oba onoozaala bakusasule. Bansasule kozi ngenda zaalira oyo omuntu okitegeera obulamu bwange bwendiko. Naye kati nze kyange kye nandirowoozeza Chloe nze okugamba ndabika ndi mukulu wo kusinziira ku engeri gye nkuwulira oyogeramu. Bw'ondaba Muto nnyo. byenjogera si bya kito. Nedda si nti no Mu bya your mind and kito dreams. si bya kito by'oyogera. Era abato gye bali abasiba bagamba bapambu bo bagala bufumba they are under my age. Kyeŋŋamba mu ngeri gy'oyogeramu your talk si nti no byogera bye byekito but your talk is baby I am old. I am an old woman. Kati nze kyengezaako kugamba sagaana kukyerabira nti kikususseeko tokiwulirangako kino eyo life gy'ogamba gy'okyuzinga terina buzibu naye amazima gali nti ogenda funa effect mu maaso eyo. omwana agenda kusaba kitaawe. We are living in a lot of pretense. Taliiyo. Nanti kati wayagalira ajja mulaba. Abantu ate. N'oyingira ag'omuntu you want to be part Beautiful of the family sina kyenjagaza bannange. The whole point temugitegeera. Mwerabidde nti waliwo n'abasajja bano ababakoowa edda nabo baagala bulamu bwabwe kubeere mu kazigo babeere mu musiijaabwe. John weeyambe nze bali wakati nze njagala ntalo. Alina ekintu kyakubyawo abasajja babakoowa dda baagala abaana babawo emirembe. Amuzaalireyo akaana baagala ko abaana baleetera mind ezibalowoozesa ate mu abamu abaana babala ba weekend era babatwala mu park najja nakolera shopping at weekend basajja bammwe leka nkubuulire waliwo ebintu byotalinaako control. Omusajja yenna ali owulira ng'okooye tambula ogende amaka gange n'abaana bange. olaba abakazi ate olaba gwera wafuuse nganze nawe oyagala makabo n'abaana bo. Let me tell you, Zubeda, one thing you did not know. I am 100% behind Nambwayo. Yes, 100%. Behind Nambwayo? Behind so much. Let me tell you one thing. Omukyala yenna atunda bulamu ogenda muleeba olulimi lwenjogera olumanyi. Tumanyi. Era atalumanyi. N'abafiiridde mu ssanya bangi. Famire y'oyo omukazi ogenda gisasula kyenkanaki. Nobuno obunyanya bwe baleeta temuli kyova omwana otabwagala kwetukyalya obunyanya obwo bunyanya buvunda. What I am trying to say, no, for me that's a sign of respect. Kubanga it's culture. Naye tosobola gamba nti nosobola kati ono kya mentioninze nze lwaki kinkanzemu. What is 5 million ku bulamu bwo bwogenda otwala eri ng'osobola n'okufiirayo batunde wamu nga batwala ente 5 million byebyo. Munai, let me tell you, it is not the same. Anyway, go and ask, it cannot be the same. Ate leka nkubuulire deep down Chloe bwe mwebaka nammwe mwagala obufumbo muve mu bintu by'okubeerawo nga mwebuzaabuza. Banange, you people you don't understand. No, deep down when you sleep, when you are alone in that house. Bwemba bwenjagala Zubeda nze wemba kyenjagala wemba nga meti njagala bufumbo that means mba nsobola obufuna kiki sitasobola naye sikyagala. Olowooza kyange deep down ate wakimbera deep down ate nga laki tukaba nga tusobola obufuna we can as well get married ate kyekyantukako nebwagala n'ebya procreation mubiveeko kubanga ate muli mu kwonoona amaka g'abantu agagezaako okuyimirira. Kati olaba amaka gammwe agamu gafaafa dda temuyina maka. First of all, listen to me. Ffe tucomplaininga tuli mu bulimba naye muli batukoowa dda. Gweowulira ffe tucomplaininga. To be honest babakoowa dda. Akoya naye abasinga mu buli mu bufumbo abali ewaka be bangi. Keeping up appearance. Kati gwani agambye, but you cannot be in marriage when you're expecting happiness from your spouse all the time. Anti kati ovola ate bavayo ne banoonya
bali eri abaga beautiful family. Kakati mwe ba beautiful family banoonya lwaki tebasobola bafunira bye babateeka baba baagala nnyo tebagala nti bano babeera olumu n'amaka gaabwe olumu kati yonna batayagala kuva mu apartment ye Najja n'asupportingira kati kyo ty obufumbo lwaki balina ne lwaki statement zino ze babagamba nti mukyala wange tamanya anti batukoowa just ka respect kamma kukabeerewo kati olaba ffe tubeera tetwagala mbw ate njagala mukyalawo sina kyemwagaza n'ebyali sibyagala abaana bamwe they are okay babeereyo babasasule masomero gembe era mmi mwana we aba ali mu ssomero lya 5 point ng'owanga ali mu 2 point it's okay with me as long as ali mu kusoma it's okay ddala you're the first lady in the home ate nze sina kyenkwagala sagala musajja wo kumubba me I just want my kid to have a life as well. Just want to have conjugal rights with him. Just nze nzaala akaana kange ndeme kufa nga sizadde. Naye musajja wo simwagala. Bibu nnyo abantu abo babi nnyo. Abasajja abantu babi. Wakagala bameka. Bad people. I don't have an experience of a lot of men, but I've seen that. So oyina ebyakwetera okukyawa obufumbo. N'abasajja bakola kuba kati ate so abakyawa nnyo nti sijja kwezaalamu ate nze sirigge naye nakyo singa kisoboka sandibadde na muntu. They are bad people. Bakola ki? Ayinza okugamba bad nga tewayita kye baamukola bakola ki? Nga mwekyawa kati osobola okugamba muntu mbu bad nga talina kye yakola. Wakafuna bameka. Nze kunnyonnyodde experience yange oba babiri bad. They are bad. Nze nganze yandiba omu babiri bataano 10 but experience y'abalala also matters. Je nkulidde ne bendabye. They have been bad people. Azze tolina kyongamba. Ate wendabye my brothers be bamanyi ne be bayagala but men are bad people. Anyone who falls in the category my brothers be bamanyi. I love my big brothers so much. Kati singa letukubuulira nti they are good people. Oso kitegeera. Pozi oyo gongamba good people. Nga boolaba ne mbakazi mulimu abasikazi ababi. Kati nayo oyo omusajja be abaliyo abagamba nti ze nange njagala siwasa. I've met guys to be honest nga bo bagamba singa mukama mpayo omukazi ataga kimanyi abawala bena kuzira bagala buli omu bufumbo ne singa afunayo omwana nga tayagala kufumbirwa ze just nemuzaalamu omwana wange ne tutegeeragana. Oshegere ne bajja kunzikiziganya gamba ngenda kuba nkusupportinga bwenta month oba buki so ate mutayagala wuli ate nga je biri mu nsi mwe muri so contented n'abababa mwe mubeereyo mukadiwe msiuke nyala Chloe agambye akaza bafuma mubeereyo mukadiwe musiuke aisweya mwe munyumire so abakyala ba Chloe bano ebiteji webitebyo musiba kana akapalo n'okakubadde marriage. No, like we outgrow things. Nothing to ayambala ko kudamage. Ati ezo byebyo you outgrow lebe ya marriage. Ogenda na age jogenda tuka mu bitu. My husband the damaged jeans I have at home Gabriel yazigula nzirine za damaged abafumba abamu natyo babagamba mbu I don't like this era jagenda kubanga your husband don't like lekera okuteeka abakazi abafumbo ku ngoye mu bugamenti abasajja babakoowa lwa kwambala nyambala gye bayambala mu nedda omuntu akyuzinga kikyayagala tewali mukazi mufumba abeera mu gomesi nammwe wakimulimba ani yali ajambadde sembalaba ate ebigomesi bibeera biwunya tebulina buwoowo mu nnyumba. Women tebakyali submissive. Abakyala bakola agamba ninamu akasente kange buli kyenjagala nkisobola kyetuusaako so tewali nsonga lwaki nandibedde wano ewaka ate nkole kino nkole kiri abeere submissive ng'alaba ayinamu asomye kati oba okubeera submissive tabisobola kati ono omusuubira nti businga enkya kituuka n'afumbirwa. She cannot be submissive. Nze kakati kyensobola osookerako nga ngamba ekintu kyengenda okwogerako si kyangu bannaffe tukyakiyiga. Omuntu ayogera bwogezi kigambo submission naye tomanyi submission kyekitegeeza.
you literally lay your life under someone's life. Okitegeera kati ekintu ekyo kya submission depth yaakyo kitegeeza kwata amatu ogakwata ogawa omusajja as your leader, as your priest, as someone you are allowed to be your head. Also the father of your children. Kubanga ebintu bye tukola nga tuli mu maka. Ebiseera ebisinga nze ntera nnyo gamba abantu nti nze mama wange teyantuza kumbuulira wabula nalabiranga ku byakola mu maka. Kati olwaleero Zubeda bw'otreatinga uncle, abaana bano babiraba. Oba bwakubuuza ekintu n'omuddamu bw'otyo, abaana babiraba. Bajja kukula nga kiri okay. It is normal because even our mother used to do that. So ekintu kya submission ni kino kizibu. Waliwo omusajja agamba ekituloga naye bannange nga tolina bw'omuddamu abaana nga akamanyiro kazze, n'owulira ng'onyigirizibwa ku kisembayo, n'owulira nga ate olusi babikola kukema to see what can you do if I tell you no. Kubanga w'omaliriza ng'owalirizza mu ngeri yo nga ggwe nga bagamba nti nno kati nze nyina mukwano gwange ali awo ayagala kwekuba mikolo, agamba nti nno ye tagenda kukwasa musajja munne. You understand? When I'm backing, don't back. When I say no, it is a no. When I say do not do this, do not do it. Do not. Wakategedde. Bwe mba nkugambye nti kino sikyagala bwe ntisagala kuddamu kiraba bwe nti. Abasajja bali wagamba bwe mba njogera sirika. Bwe mba njogera sirika, ne bwe mba ndi mukyamu bakimanyi nti ndi mukyamu naye mu budde obwo njagala ompulirize. Kati Zubeda nagamba sirika ojja biŋŋamba nga mmaze ebyenjogera ate ng'oyogera oli mukkakkamu. Okitegeera naye nga araisinze his voice akuboggoledde ayogedde ebintu ebisobola okujja mu mbeera naye takusuubira kuva mu mbeera. Kaakati obadde otunyonyola submissive. Submissiveness mbadde nkugamba it is a journey of losing to self. Ate kati ffe abagetinze married to these African men kikola wonna abali mu Bantu group. I don't know about the Westerners how they operate. Naye kyemmanyi abasajja bonna teri musajja acompromisinga ku masculinity ye ng'omusajja. Baagala their respect. Olaba n'abazungu abo baagala ekitiibwa kyabwe. Abazungu? Yes, bakyagala. They can agree ne bateesa ku bakyala ku some other things naye buli muntu ayagala awulire kati ekyo kyo Mukama yakibatonderamu. They want to feel baagala bawulire nga they have. Kati nze nyina omuwala owa P7 ewaka ne mutabani wange ow'emyaka 6. Naye ssebo olaba ng'ono omulenzi ate ayagala alinnye ku wa P7 ono ow'emyaka 6. Kakati that is their inborn thing. Jotasobola kera ku makyo okitwale. Ekirala muyinza obutayawukana oba ki ng'olesa embazulumako oba ki naye temugenda beera na mirembe. Okuggyako ng'olina mention yo ndala ekulese mu bufumbo n'ekyo naye that's why bagamba ebiseera ebisinga omukyala you lay low for peace n'osigaza emirembe n'abaana balaba ekyokulabirako ekituufu ekirungi. Zubeda bino ebintu byonna bye tukola abaana bagenda tuuka babyogere. Maama nno yali mukyala mugumiikiriza, yali mukyala mukakamu. Naye yagamba abasajja nti abakazi babajooge nga bonna bantu bakulu. Naye ndowooza submission n'okujoogebwa bibiri byanjawulo. Omusajja bw'aba ayogera tayagala mumuddamu kuba kati gwoba mukazi. Okujoogebwa kwe kuki ne submission. Olaba kati kyova olaba nti omubbi wajja omusajja yayagala asookeyo. Kubanga kati olwo kyekimufuula omusajja mu maka. Kati abasajja abasinga tayagala kubanga ayogera n'omuddamu kimuleetera okulowooza nti omuggyeko obusajja bwe. Bw'otunuulya ba brother bo balinga nga bajjanga ne kale kano njokka kuba olunebwa kubanga ng'ayinza okugamba kale wadde ye mukulu naye mwana amanyira kale omusonyi w'obusonyi nyinza omukuba kubanga alaba omugjamu ak'obulenzi. Kati gwe toyagala kubeera submissive. Yogera kugondera musajja, kuwuliriza, kumuwa kitiibwa kyenga omusajja, kufukamira eweetaagisiza. Kati obuzibu siva mu kawuca y'abafukamiza ekyo kyo tukijjemu. Sijja fukamira. Thank you. Kuba lwe nasemba ofukamira yali taata wange yampa oluyi n'engweri.
naŋŋamba komawo mpa amazzi nti nakugamba nakulira mu basoga so nenzijja nga nze nkopa empisa z'abasoga kuba bafukamira balinga baganda nemuwa amazzi mu kikopo nga nfukamidde nampa oli galuka uhagarare umereza amazzi nenkomawo nenyumya nedyokangamuwa kati ekyo nakola amanyi tebafukamira waffe kati tojja kunkuba tojja kuŋŋamba mbu siina mpisa kuba sifukamidde benasemba ofukamira nga ndooza ndi wampisa bankuba kati ako kamu awo kaveemu akako okuŋŋamba simanyanga don't do that kyovula nkeewala ojja kunjoga abasinga balina ejjoogo basajja we mulina empisa embi guys are bad people nze ogenda kuŋŋamba nfukamire nkuwa amazzi kuwa emmere eyokya ebuguma byonna byoyagala amazzi ebisigadde byonna byonna mbikole nga byoyagala then if I want to make my request lwaki all the time yange ebeera determinated lwaki ekyange ekyo kyagala kiyitewo babajoga nnyo babafula nga abatategeera mubanga abatalina bwogerero mulinga abataliiko wammwe ewammwe mulinga bagobayo mwegayira mufukamira mwetonda ne bye mutaakoze nze munkwasa ekisa so gwe tosobola kuba submissive naye okola emirimu ewaka nkola ngamba ng'oli musinga singa mba mufumbi mbanjikola naye twesigalizeemu akatiibwa oleme kundage wenga nyambaako olugoye olwo olugjewo simple ogamba omusajja nyambako olugoye olwo ate nkugambye nti anim good sebo olina example y'abantu abafumbo b'otunuulira n'obenyumirizamu n'ogamba abantu bano nkimanyi toyagala beera mufumbo naye nabo otunuulira abalinga your role models noga naye abantu abo bambi siina nganza we neegomba Uncle Sam Gombya ne mukyala we obamanyi in and out obamanyi bwe basula bwe beegamba ebigambo byawe mu kisenge seetaaga kumanya but as a matter of fact that as a matter of fact tobikolerako as a matter of fact that they have managed omanyi what makes something ne mama wange ne taata wange they have managed but I won't explain everything that I saw and I watched growing era nabo tobeegomba mama wange nina ba step sisters kanana listen to me yes you will judge because ngambe no we cannot judge we cannot but we listen but we don't judge we listen but we don't kati the family yange bantu it's a big family naye wemba njoga abantu balowooza nazaalibwa n'abantu babiri I mentioned Eric a lot ne muganda wange omulala bamuyita Moses balowooza nazaalibwa nabo bokka abwe tugatta maama ne taata wange kati abasigadde bangi nnyo mama wange yakula alabirira abaana babbaawe nga kanaana abasomeseza mu masomero ga bbeeyi n'agamu ffe twasomerako bonna abasome naye nga bali ababbaawe bali mu private ate nga ssente ze naye mbw ayagala kubeera oba alaga bbaawe mbali submissive eyo nonsense wammwe nga mugamba simanyanga biki ali faayo nnyo ku baana babbaawe mulaga ama good hearted woman at the end of the day I understand where she's coming from. That is the image kyekyo nkugambye buli kye tukola manya abaana balaba. All that bitterness is not created now. It is coming Uncle Kim XP. Bitterness yona eva wansi kyakuzaalaba. Like she's like, okay, my mom did all this. What did she get? At the end of the day, kikyo yafunamu. Kati nkugamba nti buli omwana bw'anaakulaba nga wennyisa omutima they will not find a reason to do this journey of marriage. Ate ayinza okuba kyalabe wakati amutamya bufumbo. Exactly. Kati nze sisobola namunenya kubanga even the bleeding partners most people have oba we have it is the make of their upbringing. Is the most sweetest woman I've ever met. Enzo gamba just buli mwana ayogera ku mama we bulungi nene abayogera obubi tubalabye bagamba mama wange yankola bubi mama wange ali muntu mubi. My mom is the most kind woman I've ever met in the world. I understand. Naye sebo byayiseemu ebyo by'okubeera submissive teyamuyamba yakomekereza ne wazimbe bamugjeewo anti bawa agambye I want to sell this house ne bagitunda ettaka lye baguzeemu ewala ne bazimbiramu omuntu omulala ebyo kyova gamba men are bad people. Bad people yeah they are bad. Me they are understand bad. that. Let me tell you. Abaana be balaba bye mukola waka omwana be bagamba nti abazadde abakazi boonoona abaana tewetaaga kuzza mwana bbali buli kimu aba akimanyi aba akiraba naye obusungu bujja genda buguggwako mpola tebujja
Yeah, it's something. She has. omutima taguwadde It has built for 20 years. You cannot erase it in a minute. You cannot erase it in a minute. Me, I now understand because sinkugambye ekintu kino tekiva wano. Nandibadde sigenda na kuzaala. But I just want to have a kid. Do you want to be part of my family? Do you want to be part of my family? You want her to be part of your family? Does she want? Do you want to be part of my beautiful family? No. She doesn't want. Kati abakukkiriza. Opportunities. Nze mbanzikiriza. Please come and be part of my beautiful family. Abakazi kati nabo babisaba. Hey. Nsogamba omuwala, please come and be part of my beautiful family. Waziko kali kawagambye nga mujja omugagga. Maybe nga olina kyobalira bbaawo. Omukazi omugagga taba mujja waba sister wo. Muba mugatta mama ne taata. N'omusajja. Nze bambi ebyo byo. Ate waliwo abampulira nga ngamba mbu my step sister ne bannenya mbu mentioning the step sister mbu I should say my sister. Aba sister. Yes, aba sister wange, but I have my reasons. Rachi sigamba sitepu. Totally, you're not like sisters. Wabubirako mama wo nze nkutegeera. Wanyigirako mama. Kyekyo kyagambye nti alina ebbube eddingi ennyo. When she made that statement. To be honest, mama wange yabasomesa in a very good schools, but right now ne wabasanga no bagamba. They do not appreciate your mother. Like to my mom's home. Kayenze ebyo byo bya submissive mu bizjem bambi. Tubikujjem. Don't be submissive. Tokikolera ddala empaka w'olihiringira. Lozirabe nti okyalina omulimu. Nedda kyenkugambye nti tulina obulamu bwa njawulo. Waliwo ebintu bitasobola keera ku makyo nze. Endowooza yange gye nalina emyaka 5 emabega tekyali endowooza y'emulwaki nange obulamu mbulabye. Waliwo ekintu kyotagenda kaka ku muntu. It's better if someone tells me, for me, I'm not comfortable being married. I am appreciating the life that everyone is choosing, the route of which they are going to be happy and pleases them. Nekibawa nsanyukira nnyo mu kintu ekiwa omuntu essanyu okubeera ng'asobola okusinza Katonda we mu ngeri emusanyusa. Gwe obulamu bw'oyagala Katonda we yajja okusalira omusango era mu maaso ge jjojja oloopa ensonga zonna. Naffe abali wano eno n'abaliyo. So teri kadaali yadde Gomez yadde mushanana. Okay, nze ekinnumamuko, the only part gye ntuka ne ngamba oba is when I want to see my mom happy. But doesn't she put you on this pressure of demanding? Oh, ne mujjukize ne mwana yeggwe mukyala mugisha gundi lwaki tokakkana. Jjukira w'obadde. I grow seeing that. Oyagala mpitaawo. But also, I want to make you happy, but in my own way, in my powers, I'll keep making you happy. But also, but also, leka nkubulyeko ekintu kimu. Osobola okukulira mu family embi. Naye n'obeera n'ekirooto ekikola ku family ennungi. Okiraba Zubeda. N'otabikkiriza. Bantu bangi abakuzibwa abasingo mother. Wulira abantu bangi abakuzibwa abasingo mother ne basingo father. Obanga bataata bazadde nnyo naye n'agamba nze nange neegomba okubeerako. I have heard Brema Namakula say that she has admired to live in a family and she has worked hard for it. Era kati essaawa eno n'abamutunulako ndowooza balaba nga kyakitiibwa kyalimu. So sometimes ebyayita byaffe tebitudescribing a Chloe. Wake up and give it a try. You might get a good man. You might get by the work. Relationship gogamba nti ono muwaddeko obudde bwange. Erokomekeza ali akuleetera picture yeeri. N'ogamba ati wenkomekeza n'ono. Same thing. So byebyo bannange. Ate obaolyawo singa mbadde erake n'abantu abatono be n'akasinkana. Kyandibadde better. But they've also been bad. All of them? Yes. All of them. Chloe, waliwo omuntu gw'ogamba naye obono yali kalekaleko. Tewalimu yali kalekaleko. They end up being bad people. Very stupid. For me, I want to believe that you have bias already. So, buli muntu wajjaja Jolly already. Ne wakangamu akantu katono nnyo gw'okola conclusion. I give them time. Nesooka studyinga neneekazaamuko n'ebyo bwa submissive nembukolakolamuko nengondagonda nendaba gye biggwera. That's still. Oba weeyisa kibanda. By the way, I'm a very, very
calm person, Ali a calm. very good person, njagala ate ne gwe njagala n'ekimulaga. So sometimes those people take it for granted. Kachovola asagala nnyo ate kubeera submissive kutuuka mu bufumbo eyo. Ebyo. Tuuka Kale bannange katubeerekereze ate tubeere ng'ate tusinkana Saturday jja essaawa ze zimu Mukama abankuumire. Producer gwe waleseeko akankana bukadde. Executive Media. Focus, innovate, succeed.